record. Meya jebale kusinga. Kale nayo gye bali. Tusanyuse nnyo okusinkana olunaku lwa leero. Mulimu gigamba gitya? Tulina tabbu tuli mu giteekateeka. Yeah. Tukusanze wano ku Batival olunaku lwa leero wetegekera akajampuni. Olwozanyeeko? Nina group oba band eyitibwa Vision Heroes ye yange tuyimba nga bwe tuzannya. Era emizannyo ngimanyi bulungi nnyo. Era abantu basuubire okulaba Walukagga azannya ennyo. Gwe bayinza n'okugamba nti oba nkyuke nve mu kuyimba nzire mu kuzannya binyuma nnyo. N'embeera wange ennyimba tuzizannyira ddala. So ate ne bakama bange ndaba nnyo n'emizannyo banyabo. Tuli mu interview ya meya. Mutuyambe mu katono. Ate n'emizannyo era nze be natandika nabo bakama bange bujja okuyimba nga ndi muto nnyo era nasanga bazannya bakafeero kasozi adomaka gwe bagiye yafiiramu ate mwe najjira naye nga bazannyanga emizannyo okusedi nga njiraba kati nange nakola ekibiina ekyange kitambulira ku nnyimba n'emizannyo ngera mwami Abe babagambe nti music, dance and drama ebyo bitambula bisatu tosobola kubita ya Enyambala y'abakulu ba Abe mu Kibi gye bayolesezza ku stage kulonga bali mu lyaso y'obuteeteeyi abantu bagyogeredde nnyo. Kati ate abagyogeredde nabo batuggyeko eyo kalakita nga bwakugambye bw'obeera ng'oli waka bw'oba ogenda kuwuga oyambala swimming costume tekitegeeza nti tokyayitibwa linnya eryo. Bw'oba ogenda okusamba omupiira kati bwe nvaano ngenda kusamba omupiira ngenda mu training naye bwe mba nsamba omupiira sobola kusambira mu kanzu oba mu suuti era nzijja nyambala obujoozi maso taiti n'ensamba omupiira bwe nvaamu n'enyambala nenzirayo mu kiri ekyange ekya honorable kyoyagala naye wano kalakita entuma kwambala bwentyo. Tosobola kugaana loole eyo olowooza egenda kutyobola ekitiibwa kyo. Bw'ebanga yegenda abantu abalabi baffe bo bakimanyi era tebasobola kukuvuma nti tulabye obugulu bwe obutini ennyo naawe zaamu nnyo. Tebasobola kukuvuma nti nno tulabye obugulu obutini olwo ng'osamba omupiira kubanga omupiira tebagusambira mu kkanzu. Babalabi bakimanyi kati kigenda kwewuunyisa batono ate ekyo kintu kigenda kwongera kuleeta bantu bajje bakakase ddala abasajja bano obugulu bwabwe bulijjo butono bwe buti. Kuli abasajja abo abayambadde sikaati bambala ebigoye ebiwanvu n'ekkanzu ng'abantu bafunanga mukisa kulaba ku magulu gaabwe kati balabye obugulu obumu obutono obuliko emisuwa kati abantu bagenda kujja bagambe ngende ndabe ddala obugulu obwo bwe butyo bwe bwakula abasajja nga bakalukalu osobola okutambuza obugulu obwo n'otagwa. Ekyo nikyo kigenda kuleeta abantu egamba factors ezireeta ezikola audience okubeera ey'amaanyi zibeera nnyingi nnyo kati yemu ku factors ezigenda okuleeta abantu bano abangi. Bagambye ogenda kuzannya tugambe bamaze dde okushopinga ekiteeteeyi kyo naawe. Nyinza obutazannyira mu kiteeteeyi naye tugenda kuzannya emizannyo mingi kubanga omuzannyo gutandika ssaawa 9 mpaka ssaawa 1. Mizannyo n'okuyimba tugenda kuyimba nebingi akajampuni kugamba olyange ekigambo ekyo naye kigazi nnyo nti kirimu ensonga nnyingi nnyo. Ogenda kulabamu nti omusajja okwawayambalira ebiteeteeyi kano kajampuni yuge olabemu tujja kulabamu ebya DNM ebiri nga ngenda kuyimba oluyimba lw'ekitawulizo olw'okkebeza abaana wekaye ngo nabadde ayina abaana be n'ababalabiridde abaweeredde nnyo bakoze bete naye at the end of the day kijje nga DNA gamba baana sibakanako kajampuni egamba wekange nga ogenda kulaba omuntu ng'ayagala kukwana jjajjaawe omuwala alina emyaka 18 naye ng'afumbidde omusajja wa myaka 8 kubanga ye oba abala ssente ako nako kajampuni egamba ensonga nnyingi nnyo ezitambulira mu muzannyo guno. Yozayeza ku mukwano gwo omutegesi w'ebivvulu kati saa zino specifically twogera ku kivvulu kino minisita tujja kufuna obudde mwogereko naye nga mutumidde nti akulike abeere minisita wa ggwanga si minisita w'NRM oba ntegereka kamuddiremu abeere Balaam kulika kuwangula bwa minisita naye nkukuutira nti beera minisita wa ggwanga lyonna tobeera minisita wa NRM.